Nagamba nze hezo. I have people who love me bafani bange. I have people nina abantu nga I'm their role model by the way. Sometimes abana babyogera nange mu mutima nenseka ng'olusi babyogedde such comments but gyabali ate bangi. How are my fans going to see me get disrespected all the time? Omuntu n'otuuka okugenda omuntu akimanyi bulungi mugenda kuyimba ne ssente bazimuwadde naye kola olunaku namenga sure nti akuswaza akuteeka ku status n'ateekawo embeera kugamba ogenda oyimbire bafaani bo ng'olwedde bakunyiza like eno ono mudu agisse. When I'm communication, like talking, what you're doing is not right. I think we shouldn't be doing that. That's why I left, because this person tasobya. This person is a kind of a person agenda okukuba afukamira kugambe sorry nsonyiwa baby I'm not going to do that again. Waitele sera kitunira akukube. Were you domestically abused before? So much. Not very many times. Naye era lwaki oba onkuba era weyabadde ngambe bya apology nange namugambye you should also apologize for beating me and shouting at me. Ate ebyote omuntu abikola aba si musajja enough. You ain't a man enough. You don't empower your wife. You're not a man enough. Nasi siawera namwe mwenna muli 10. Agenda oli akogereko oli gundi yagambe wati like abera yagala mwenna buli omwala alabe nti ye kayo mulungi mwenna bogereko nenga wadde eri. The last time I cried was yesterday but one. Bintu byange YouTube byange bichi music wange, and that is the last time for me to cry. Those were my last years. Yes, those were my last years. Kwa YouTube unaguddewo empya music ngenda yimba mpya. My mental health right now is okay. My body is looking good. You're looking fine. Yeah. But in your healing process, didn't you say, okay, let me go to drugs, nkwese kubiragalagala, kwa wasinga kitusukako? Ate wabera nawe ayagala kulaga nti yo bashitata divide and rule. Kubafugira. Anangati black. Anti disappointment yeruma blood. Anti kati ensonga lwaki ondaba nti ngezemu. It is because kati nafuna kutulo. Webaka. Kati nebaka. Njane nenda mvi yange nebaka. Like my life is low key, no pressure. Era nalabya bagamba hey zero tukyamulaba ku for you like kwalwe yakoze video ngagamba mbuno wani mboli mbu yaina amaanyi gange like kastamuvako mbu joro kuba twabaddena. Shalom, I've not been posting myself so much. Why? I've been taking a break from that is why msobodde okundabako nga nkola ntya nga ndabika bulungi. Mwangamba nga ninga olubwa nembwa tendya mbakumanga amagumba ngabantu abo babi kati bagamba mbwogezze nnyo kati nze kati nze ndabika bulungi because it starts with my mental health. Me I'm okay mentally. Era kyonna bino byabaddewo, you guys should not take that as a big deal. Nabagapulidde ensonga lwaki byabaddewo. Alex Mwangi in a comedy store back to Sako the 10th year anniversary with Diamond Platnumz. I'm so happy. Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Mwangi, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Boogie, Catalayan Kando, comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madrat Chico, Maulana Drain, Ticha Mpamire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Ovo. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Kali, welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba.
kasoli ekigambo it is happening ng'omanya oli ku Shalom 256 atana subscribinga kindly twegatteko so that you subscribe tana subscribinga twegatteko so that you don't miss out anything ate gwe subscribinga kindly era nkujjukiza turn on the notification bell so that you get notified every time that we upload nawe twakyusaamuko Teka interview saa 11 batune chuka z'obudde tugenda mu World Cup genda muki kadabi zina tuteka saa 11 kwata saa ko kade obojja kumisinga interview yesinga okwagala oyagala Frank Atambi lwakuna oyagala Shami Mayanja buli lwakusatu oyagala kikazibu kama buli lwamande ojabba oba misinga singa to saa ko kadako mpola so kaseko that you get notified and every time yakanda bogusosenze Shalom Haddad Kawesi era nga wemba ku set munesi bakonzeka aba Shalom Health Services edo lya basajja asajja abenyuma mu Shalom oil wali abakoza ku masturbation abanyali carrying infections tuzijjanja bila tukwesa butonde ayinali carrying infections oba musajja nga zaagana okuwulira empiso jangu tukujjanjabe abakyala abondula amazzi agawunya abayinye ekifuba bwomala okunaaba ng'osiibwa olusulu kusiiwa jangu Shalom Health Services one Kisasi ku the Village Mall ku 0705 271973 lero sirinze kawo naku lwanjawulo atwakoma kukola D Bad Girl Hezo tuludde sa special day na artist of the year female artist of the year Uganda's trending artist muyimbi asinga buti ya zali kala yale banga buti ya kala ya zali buti ya ruzinda kala ya nina ladies and gentlemen have with me Bad Girl Hezo omuyimbi omulunga you're looking good Hezo. Thank you. How are you now muri ochi feeling ochiwulira they are looking good ogize Hezo ukakasa nesubira mbayo soro gejja nayo naba Hezo ogejja bannanga atannafata yevu mansi bantu bange kituufu Hezo wali mutono like if you're serious used to be small ndabika bulungi niwe mirembe I'm just okay ejiba mirembe elivako omuntu ogejja yajiba mirembe jiba mirembe nyirira kano kagundi bakaita bacha kano kotadde baita wigi eno wig kachino ya wanga ya bazungu ya wali wa mama glow tagoni malogenda afe bukanga ngoli bwocho saanga mukaga mutuntu kuluzi abana babaga tusanze omusambwa ate njagala kweyongera kala njagala nyongeremu oma tuyongera omali ala nyongeremu Hezo mala like oli mweru no ne wali wengenda okudda nawo wali okay ave yakula ivungo obyogera mbu nyongeremu kwadde ogamba nyo sima mushara Shaban okamba badde okula ifunga ndaba agala kwongera kweruka njagala ntuke ku kala muyiteko naye ngambye tekijja kusoboka kubanga naye awo agenda kuvaawo agenda kweyongerako kati wenatuukira awo lwaki baweerusa just kwagala nako nze nkyagala but you already you light skin in fact you're brown but tolinga kati njagala kwongerako ko brown eyo njagala njongeremuko tolamu art tony variation bagamba from dark to light yes exactly agala kwongera kweruka muko togejja n'osukka awo ate ngenda kwongerako katono nnyo nda kwongerako kilo 2 you may look different how do you kilo 2 nyingi 1 kilogram oyongereko kyama kiwadde olina ekyo ekikuyambye Hezo okubanga kati ogeze you're looking fine empumi yabula n'okubula kituufu buli kimu kyakyuka by the way buli kimu kyakyuka niwe mirembe I took a break from media ekyo kyanyamba nnyo by the way wava ku social media nze sirina pressure ya kintu kyonna sikyalina pressure ya kintu kyonna like sirina social media pressure sirina pressure ya muntu yenna tona pressure ya music si by the way sirina kyovalaba nti nagejja nalaba nga sijja kubeera na mirembe singa nsigala ku pressure eyo nkyagala era nkifaako nnyo era nkibeerako nnyo naye sikikolera ku pressure ekyokwekya music sikikolera ku pressure kukolera ku peesi yo ku peesi yange kati kanfulumyeyo ng'ofulumya kati kamba wengobawa nteekayo ate seeteeka ku pressure like I've really given myself peace
nembere waka nenteekako wali ka movie nendaba ka movie nendya emmere neneebaka. Obudya gejja kasitoya Neneebaka. oba ogenda gejja. Bwe mmala okwebaka era nenzukuka nenkolakolako byenkola bwe ntyo. Olunaku ne lutambula mpolampola. Mpolampola, just giving myself peace. Kubanga Shalom social media eno yekyasinza okumalako abantu emirembe. How? Mazima nungi erina advantages ne disadvantage. Shalom otandika okolera ekintu ku pressure katugambe music. Obeera oyagala kakasa kitegeeza social media. Njagala bakasa musobola okuyimba. Njagala bakasa kino, njagala bakasa kino, njagala let things flow the way they are supposed to flow. So down nti ate olwokubanga gundi agenda kuwamba YouTube channel zonna yaziwambye because ayagala omudire oba obeere naye ate kati nobeerako like give yourself peace. Obeerawo ate pressure YouTube bagitutte, yes kibeerawo ate birumamu ate birumira ddala. You look at your hard work you are invested in that. Bingi nnyo, yeah, biruma nnyo. A lot of efforts, money, ate nga n'okufuna muntu batetufunamu naye ng'oteekamu. Because you love that. Nze sifunamu. Twafuna music ebanga lwayimbira. Anti kati ngezaako kulaga. Nze music sifunamu kiri awo. Yes, newe twali nga tufunamu. Kale ngezaako kulaga nti music siyandiisa. That is why I'm still surviving without no pressure, no what. Ate nekirala, distance yourself from people abamalako abantu emirembe. Hey, if you want to look like Hezong, wagala ogejjemuko, like you want to be your life, distance from people who are negative. Negative people whose happiness are to take away others' peace, abo bantu beesonyiwe. Olaba omuntu nga akumalako emirembe in any way. Mute. Wali abantu nga bo emirembe gya kumalako bantu bala mirembe. Kituufu nnyo. Baba batya. Ate baba bayitawo baba basukkawo be bayita ba narcissists. Narcissist. Narcissist yabaaki. Ankawuli akwogera ku TikTok. He's a narcissist. Njagala omwana wange Aisha Abeba ategeere who narcissist is. Narcissist ki? Aisha Abeba. Narcissist. Ate narcissist tabeera musajja yekka. N'abakyala. Ne baboosi baffe. Yes. Baboosi. Like ne bamama baffe. Like n'abazadde omuzadde asobola narcissist. Ate by the way. Omuzadde akuzaala. Ate abazadde by the way ba narcissist nnyo because ekintu ekyo kijja nnyo. Ba narcissist baagala nnyo controlling abantu. Ate kati ku kya omuzadde kiri nakyo nti abaye yakuzaala. Olaba osanga omuntu ku nsi ne mweyagala n'omuwulirako ebbuba. Kati imagine mama wo eyakuzaala. Akubeerako n'eri ebbuba eryo kiri nakyo. Ate ekyo kibeera even more strong, like stronger. So, ba narcissist baagala controlling everyone around them. Nga ye kabaka. They want to be the king. Nga ne wanaamanya nti nno Shalom wakabi ansinga. Aja gezaako kugondera nga just agala akusembeza. Naye wakusembeza agenda kwagala akuteeke wansi olina kubeera wansi we. Users, manipulators. Bannaye bali bamanipulating. Narcissist tasobya. Gwaba mu nsobi. If you still want to be with a narcissist, ng'owulira omuntu oyo mwagala nnyo, waba akoze ensobi, mugambe gwali mu nsobi. Ekyo kyekimubeera kimusanyusa. Kiba kimuwa essanyu. They are like that. Ye naakola ensobi. Wakola ensobi. You take the blame. You have to take the blame. If you don't take the blame n'omunenya, agenda kufuna engeri yonna akuteekeko guilt, ateeko kali embeera eraga nti gwe oli mu binyaanyigena nnyo okusinga gwe gwakoze ki? So that omugondera omubeereko kale ensonyiwa watu ajja kuteekako embeera eyo because baagala nnyo okubavunnamira. Narcissist ate mulimu abali dangerous, ndoza mulimu ne stages by the way. Narcissist kati kankubule Shalom. Narcissist wanajja waneno mu kifo nga tuzze katugambe nga wetuli basatu wana. Tuzze mu kifo. As enough like
nze narcissist kale ssaawa eno I come with you guys. Watuuka mu kifo walaba abantu abaliwo abalala bemusanzeewo naye waba tewali kye mumukoze ajja kuteekawo embeera at least ababogolere oba abayiseemu like abavumevume because ayagala okulaga bali abalala abaliwo bonaona nti ye kabaka nze afuga bano they are nothing, I'm the boss. That's wrong. So balina emize mingi ate mibi myereere. Have you been with one? That is how I came to know all this because nze nabeerako ne narcissist naye nze namusomako oli omuntu ebintu bye yakolanga byebyandetera n'okumanya what a narcissist is because kyanyambako olo like somehow to learn how to handle that person because nga akola ekintu nogamba muntu kika kyono nogenda ku Google no because obeera already okimanyi kati ono narcissist naye kati ng'oyagala kumanya narcissist kiki ekimunyiiza nogenda nolaba nga bituufu byakola byebiri wali bawandiise kati no searching how to handle a narcissist, how to deal with a narcissist like that's too much love, eh? Kati nze byebyo binalingamu nangenda nendaba ne narcissist kyekimunyiiza narcissist like ngolabira ddala ebimunyiiza byonna gwe bikuma like ebimunyiiza bye bikuwa essanyu like you deprive yourself of your freedom to please the other person. Yes, that is how it is supposed to be if you want to be with that person. Kyova olaba asobola oteekawo embeera nti hezo wagenda toyagala ate abeera they don't want to lose you when they ng'ate naddala nga mulimu gundi muno omuntu asobola obeera n'abantu ab'enjawulo naye mubeeramu omuntu gw'omeetinga nga you really don't want to lose that person. Ebyo banarcissist tebabyagala ogenda wa Nakubeera waniino. Why would you have your independence? Thank you. Where are you going? If you go agenda kola kyonna ekisoboka alabe nti oera omuntu oba like bagala nnyo betondera. Nze narcissist yabadde yangambye message yampeereza message yangambye because nadde mubuuza lwaki ankola byali okunkola kutwala bintu byange ndwala yangambye just apologize simple. Wetonde oba nange yanumya kwegamba yetalaba nze byankola naye ayagala nze nkola nti mwetondere but because I love my things I've put in a lot of effort I've bingi and nkyagala like it's part of me. I said sorry. Nimugamba I'm sorry. Nangamba public apology. And I'm not doing that. I can't do that. Because ayagala okulaga abantu nti muvunamira. Kati bwe batyo ba narcissists. Ayagala kulaga abantu eri bagambe amwetondere public win. Thank you kyayagala. Naye nze nasazeewo Shalom nkuwulire si kaaki. Ku muntu oyo bye yankola. Ndowooza balaba how evil they are. Talaba nze bye yankola. Ate nga gyayagala public apology nebyogamba nti nno oli kulwanira byonna yakoze ati yabitutte then what are you fighting for? Kale ekyo ne kiggwa. Eno public apology ogimuwa tagenda kuddiza bibyo oba tagenda kuwa byogala but ayagala abikuwe ng'oli naye so that alina okubeera ng'oli naye naye kati abata banarcissist tebagala kwetonda gwe weetonde. They always play the victim. Ye gw'obonyiziza. Yes. They always play the victim card. Yeah, boy batyo. By the way, obanga osaba consent osaba nnyo toleeta narcissist mu bulamu bwo. Buli muntu atusabire. Buli muntu by the way because your life abantu abwe ye essanyu lye menga sure tolina mirembe. Olaba ne ogamba nti nobeere naye kati osooka nolowoozaamu kale ayagala mbeere naye naye nolowoozaamu do you want to be like that forever in that kind of life ng'okaaba teri yandikyagadde. Shalom teri tosobola gejja n'obeera oli emmere enkana ekyo
actually nemmere tosobola giri nga woli toyina mirembe ng'omutima gwo like munda nga toli musanyufu, you cannot even eat first of all. That's why you can't. Nemu tosobola like bingi. Inner peace kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Kubeera kyekivaako ne kiringanga ekimuli amazzi olabako okitegeera kati that inner peace nothing can buy that. Gyoba nayo nga munda muli nga kiri muli munda. So onjagala kubuuza hizo, where did you get that courage to say move now on. Before moving on, let me let it go? Because si kyangu by the way. Naye inze courage omanyi nagifuna ddi the day I decided to leave his place. Courage omanyi kye nalowooza kubanga yandekaawo nabagenda out nga they expected to find me. They didn't find me, but I left everything there. When agenda like webagenda natuulaawo. I was crying. A lot was happening anyway. I was crying, my clothes were there. It was night, empewo nnyingi ebweru. Like bingi nnyo bye nali ndowooza nze ng'omuntu. N'obusungu bwe nalina. Ne disappointment. Okitegeera. How were you disappointed? Disappointment era gye nafuna disrespect kamanyiiro. Era omanyi lwaki nga makino nasalawo, I had already made my decision. Me nze okutuuka okugamba nti kati kangende nali nsazeewo because natuula waweeru ne ngamba is this really the kind of life I want to live forever? Ate nga nkimanyi awo it will never change. That is it. Obeeraawo ekyo kyekyawo kyekibeerawo. Ate bingi. Am I going to be quarreling all the time with someone akugambe fuluma ennyumba yange? Kitegeera? Ate nga ne rent okola ki? Oyambako ngo Shalom ng'omanyi nga gwobeera ne mukyala oyo mami Jaden. Shalom abakazi by the way omukazi muyise just bulungi. Abakazi tutegeera nga era mu abasajja nammwe we mutegeera n'olabirira omuwala nga tomumanyi nanyo naye n'omwagala n'omufuula part of your life. Yes, n'omufuula part of your life. Ne mu bakazi mulimu abakazi bwe batyo. Ate ffe abakazi twagala nnyo n'abasajja kale bagamba baagala nnyo ne kati nze neeyogerako ku side yaffe because I'm a woman. Twagala nnyo ate omuntu wakwagala nnyo ajja kusupportinga. Okitegeera but men these narcissists kati abo banarcissists abo obeera naye first of all omulekedde kiri ekitiibwa kye nti ye musajja. Teri naabimanyi ebyombo oba you're contributing something in the house. Ebyo teri abimanya because ffenna abakazi twagala nnyo okulaga even our friends and everyone around bawange wakabi. Okitegeera w'amaanyi. Okitegeera kati leka nkubuulire waliyo relationships and mostly like kale nnyingi lwakuba nti tebakikiriza because men are narcissists and they think okubeera powerful you have to put a woman down. You don't have to. Already ffe nga ffe tukimanyi mwe b'amaanyi mutusinga mwe b'amaanyi and tukimanyi ate we know that and we respect that. Naye omuntu ajja n'ayagala oteeka omukazi wansi because ayagala okulaga nti w'amaanyi. Omuntu oyo first of all abeera weak. If you want to put someone down for abeera so insecure nga teekiririza namukyali. Insecurities nyingi. Naye omuntu n'agamba fuluma ennyumba yange nobeerawo n'ogamba bannange am I going to be like this forever? Nze mbeerengaawo all the time ng'omuntu atalina mugaso yadde nti kati fuluma era ngende nga like banfulume akomewo neera nsangewo. Mba nkimanyi kigenda kubeerawo forever, it will never change because that person ekisooka buye bwatyo bwali. Kati abatalikyuka kati you either decide to be in that kind of life forever or move on and start picking your pieces slowly by slowly. Oh, that's beautiful. Like start picking your pieces. Yes, because tebiba byangu Shalom. Tebiba byangu si kya lunaku lumu si kya weeks bbiri si kya mwezi kitwala ne some good time. Naye nze kati nasalawo. Yashobora kuba nga ntera nga narcissist w'omumanyi akukola ebintu bamanipulate akukola ebintu ebyo bano bafaana ebyo tebabimanya naye ku ground biba biralamu.
okitegeera akola buli kimu ng'ayagala oddeyo gy'ali okitegeera naye nga wabeera naawe ayagala kulaga nti tulina omugaso naye nze sifaayo by the way I'm not on pressure nebyo bye bagamba buno music biki Shalom, what is mine will be mine at the end of that day. At the end of the day, no matter how long it will take, it will be. Katina mwetuka nogamba bagenza out wakoso gamba you come up with a decision in your mind. Omanya kachomanyi. You have to kangende. Genda. Tuwache nogamba what will happen next. Anti katera katika nkubulire that was the only fear I had. Olunaku nali nvaayo angamba ate nga fear te like Chachanga you know, I was like I got disappointed. Omanya kintu okutuukawo nga obadde tokisuubira like saawa eyo naye ate nekituukawo ng'okimanyi like obeera okimanyi bituukawo bulijjo naye kwolwo nali nsazeewo nga nze njagala genda okitegeera nali nsazeewo nga mbikooyo ebyo omuntu muyombyemu katono ku status like that kind of relationship. Oluzinga yali ne muyombamu nga ogala status. What kind of a man akola ebyo? Nga nange mwennyini omukazi I try to not disclose such things, some things. Okitegeera kubanga nawe mwennyini oba oswala naye kati omuntu ataswala kubeera nga ye buli kaseera n'olw'omuyombi agenda ku status. Nagamba nze hezo I have people who love me bafani bange. I have people nina abantu nga I'm the role model by the way. Sometimes abana babyogera nange mu mutima nenseka ng'olusi babyogedde such comments but gyabali ate bangi. How are my fans going to see me get disrespected all the time? Omuntu n'otuuka okugenda omuntu akimanyi bulungi mugenda kuyimba ne ssente bazimuwadde naye kola olunaku namenga sure nti akuteeka ku status n'ateekawo embeera kugamba ogenda oyimbire bafaani bo ng'olwedde bakunyiza like eno ono mudu agisse. Tumanya mucha communication like talking nonganye what you're doing is not right. I think we shouldn't be doing that. That's why I left because this person tasobya. This person is a kind of a person agenda okukuba afukamira kugambe sorry nsonyiwa baby I'm not going to do that again. Waitere sera kitunira akukube. Were you domestically abused before akubako? So much. Not very many times naye era lwaki oba onkuba era weyabadde ngamba ebya apology nange namugamba you should also apologize for beating me and shouting at me. Nze sagala kumbogolera Shalom. Sagala kumbogolera sagala just to get like ekyokuba like oba okubocha atono omuntu twaba talikyuka omuntu abeera ye bwatyo omuntu ataswala nakwata obwerere bw'omuntu n'agenda n'abo posting ate najja nakugamba you apologize ndozola aba narcissists ye bino ebibyo tabiraba ebibi byakola yalaba bibyo byokka ng'oyagala sanyuke abeere bulungi naawe wakola ensobi muwaane like you have to be stupid. Like, living with the narcissist, you must be stupid. You have to be stupid and you have to be a fool. You have to be desperate. Atona chiddako. Byonna biganyo ga kati kiganye kati. Your last option. Kano noganya kati no what? Narcissist ajja kugulira emmere ogifumbe omuwe alye yageje. Negwe ekulema okulya kubanga obadde okyajjula nakubogolera like mudyo nanefa we nze waliwo ebintu nga nze omanyi lwaki mulimu abawala banene nga ye oba kyo bakimmere temulima ajja kwerira emmere ebisigadde kyagala omuvumi naye kati nze waliwo ebintu ebimu kale waliwo obulamu bw'obeeramu Shalom. Nemmere nekulema gwafumbye ono gwewadde n'okukutakusa ojja kuba okyali ku sowaani esembayo okyajulira bano banne bakyalibe
akugambye ekigambo emmere appetite ebule fever je temperature erinye ekigambo ekyo nga kigamba ne bakyali be bawulira like disrespecting you before oli omuntu nkugambye narcissist ajja kujja neno muze out kasita alabawo abantu abalala ajja kumenga sure nti embarrassing oba akubogolera like kiba sanyusa. I don't know, they feed on that mwe abelanga sucking out your life. You give him life and then he's taking away your life, he or she. Oshegera kubanga gwe tobeera happy, gwe esanyu lyo beera wali waayo wasaddaaka essanyu lyo gwe osanyuseye gwe obeerenga toli musanyufu forever. Ate okubeera omusanyufu kikulu nnyo okuba kiva muli munda, kirina tandikira muli munda. Being happy. Okay, you know what? Bana yogera kabogere kanveewo byonna babyogere. Tawajjako masimu ngo otya fear of what? Remember this, they have seen you, the person was like that was nga mwatandika mwenna like talinnya ku birungi wakati career yange anti kati era because of my career ate nze by the way let me tell you Shalom, bino ebintu byalina ku career. Me, I was genuine to that person, honestly, like that's why era kyamala kunye emirembe chovala nti nasobola okumala naye emyaka egyo 4 years now. 4 years nga mwali mugumye because we met in 2022 naye nga like era tebyali byangu binene no bingi like biri tebyali byangu. That's why ngero olaba wemba nobyemu nengenda nembera byange ngangeje wenzirayo ngangoga. Kati lwaki waddanga yengo kimanyi waliwoko? Because obimanyi okitegeera because I don't want to look stupid, but let me be honest. Because me, I was genuine and I loved him. At some point, do you know why I don't regret kuberanga naddangayo? At least Katonda yagamba this time let her go back nemberayo ko nekinafunamu. Wadde kikatisano kyagezaako okulwanisa. Ndeka nkubulire Shalom, nze okufunamu ko kyenafunamu. Katonda yali ali kunsasula byempitamu nagamba bambi kakazi kato. My daughter, at least go with this. Okitegeera tovira mwa okubanga Katonda yamanyi byenayitamu, like byenalimpitamu and everything. Nagamba bili ningange yasasula like yali ninganga kale yali. Yes, but you know man. It was a lot. So no kati no wachiranyisa. This is Hazel. Hazel will always be Hazel no matter what. I think Hazel may have a problem. And I always tell people, there is no friendship or relationship that is bigger than my mental health. Thank you. I cannot put my mental health aside to please you. Anti kati Shalom, chitufu. But bibao ate because you know how love is. Gwagala kungamba temufuna misunderstandings ne Mami Jaden. We communicate. But ebintu bibao. Kati you be patient. Osegera obeera no patient no kati leka nkugambe. Buli omu era onna wabeera agamba I cannot do this, I cannot be in a relationship. Naye bibeerawo. You give up, but you first be patient. If you really want to be where you are, I think I mean omuntu no wabeera mukwano gwo nga sina boyfriend. Nze sikwewaana. Nzonda mulamu wange. I've never raised my hand. Omukazi anzalira omwana. Are you sure? Omanyi mwe abasajja bwe no mukamera mwagala okulaga. Nabyo si bya kamera. Nze olaba nze binyo nkola ninja nyekyachwa natazeeko enviiri. If I'm not happy, nja kujja kwanza me I don't pretend, and if I want to keep you I'll tell your mistakes. Yes, that's how it is. And then yes. Nasaga cruising. Yagamba here's what you did was not right. Exactly. Nange ne bangamba Shalom wagenze mukanyoga biki I was not happy. Okay,
I'm very sorry, I apologize. Saba kunsonyiwa cause I lose anti nothing. bwe naye kati otuuka ekiseera n'ogamba nti n'osalawo either tusite waliwo kale point gye mutuukako nga kati nga kiweddeyo chances ziweddeyo and everything buli kimu kiwedde. Mwasabanga Katonda. Did you involve God? Buli kimu kibeerako ne end. No, Of mwasabanga course. Katonda. Yeah, we used to. Who doesn't pray? No, most people are thinking of a relationship agamba kati ntuuse. Twasabanga. Tugajuka mulya nkoko, mulya nyama mwe. And surprisingly, one of the cases about these people, before the public, mwaba single kuba very happy. Koto mwafunganga. Anti was era nabikolanga byonna. Naye era nali nnyigirizibwa eri. Nammwe mu relationships zammwe temugenda kuvaayo everyday biteli. Bingi bye tubeera tuyita mu kyova olaba omuntu wakeera ku makya n'agamba nti Kimala. Mumuleke. Baba balabye. Gwe abeera abimanyi gwe wekka ne Katonda. N'oyo omuntu abikukola. N'abali around ku ground awo. Oba mulaze oba muzze wane no ababeera ku ground be balaba ekigenda mu maaso. Oba wa anywhere. Kati mweri temumanya biri eno. That's because you guys mwali baana bato. Remember age factor and temwalina bababulira kati nze nkola ensobi kasukuna nampa ebyange. Sibeda nanga kikozi kya busiru agikazibwe kapo Frank Antambi. Nina kati myavu kwa abambulira bempulya nga nja kuswala. Back then nga yemba nyize nga sawa kujja n'enjogera eby'ekisiru. Naye kati okugenda kubala okwogera ekyekisulu otula ku set ne kasuku okwatibwa ensonyi. Ogashutinga n'entambi olwokuna. Shamimu olwokusatu. Okugenda agikapo like oba oswala. Kyovaka nemba nga yoka kansirike. Let's talk about it. Kama mwali temwalina bamenta. Shalom. Nasi sitamanyi bamente betayagala bidulira kubanga ye asinga okumanya mu nsi ye wakabi ye mugezi yalina bamenta wo. Yes. Yalina okutekerera. Yes. Wow. Shegede. Betayagala bimanya. Kati betayagala bimanya. Era kati sawa eno nimala nkola video nemba nengamba I'm sorry, he will be the happiest person on earth. Because that's what he wants. Yes. I cannot even do that. Not because what, but you byenzijuukira by the way yankola ne n'avuma mami wange n'amumula n'amuwaayiriza n'abaayiriza. No, wano watwasemberayo ne tuyomba. I cannot even do that. Nze wankera kumacha nentandika like why? Ate nga ne wenchikola tasobola kumpa byange. Abya mpozi nga anjagala nga ndi naye. Gweva ku bino byagala okwebuliza mu bantu anti jukira yagala kulaga mu nti nze yegwi. Afuneko we. Bana assist bwe batyo. Kati nze Shalom nkubulire. I'm taking my things slowly by slowly now. Byonna bitwale buli kyayagala everything. Can you open up your new YouTube channel? Bwana music yo. Era naguddewo. Enyogula we you can. Naguddewo anti neri mpya gye mbadde njize. Ozuba yaji striking nze kati baji tute like. Kati wali music muleke. Yes. Teka ko mupya. Thank you. Kati kye kiriwo. Aha kati kola music era YouTube channel yange mpya eri Hazel Official. Hazel. Music buli kimu kigenda kuba kipya. Sikubanga tugamba nga teriyo. Hey, abatugoberera on subscription Shalom. Mugende wano ku YouTube tekamu Hazel Official. Hazel HO kuta content soon. Sorry. Yino HEZO official. It's Hazel Official, not that. I'm going to send you a link on WhatsApp. Over tunajira. Jukira mpya. Eriwa. Jajira bana je balo eda bagane. Twagala tukuwano zi follow nawo okyewunye mpola mpola. Gambe. Yino. Tonight. Yes, exactly. Hata nga 5 years what did you want? Gambe nempya. Yiyo. Haka sub nyingano ka sub channel. Subscribe. Kati view channel. Notification? Yino. Etonda kayo content eh? Ngenda teka yo. Katona yegwe. Yenze. Eso no mwana nga America aliko.
Gwe mwetegereza. Ngalinga zi. Oya yebase wali kugundi. That is me. This is beautiful. Tanika. Alright, the problem we have as singer fenna. We fear to start. We fear to start. Ate when you start, this is going to be actually very better because sigenda kwa music mukadena Mupya. Mupya. Tulabe oba banange. Banya mugenda kweza official. Ate siri pressure, but videos are coming actually very very soon. Katezo naye oyo naye yegoyo. Go mwetegereza nyo. Tunuli afese. Hezo wanyonga ba America. Wanyonga nanga ba America. Which year was this? That is me. Ndi mu America, where have you? Oh, I'd forgotten. What's all in America? Hezo. America. Huh? Ndi mu America. That's why akuli abukuliza jinja. Ejinja nayo wali ya America. Ne Kampala no we bali kati nso mu kubo. America jinja ba muita bacha. Jinja Americano. Kirabika. Bana mugenda ku Samton Construction Company Limited abasangi ba Kampala na Bingo abazimba ennyumba abasupplying ya materials bana ne sister company batunda interiors curtains byo mu nyumba basupplying byonna amayinja land surveying construction kamba kuzimanya ennyumba gwali eweru mukwano leka komeranga nya musenga wange yanziba muganda wange yanziba bakubire ku namba y'essimu 0758821603 ne 0787943539 obenga ate bakuzimbira ennyumba yo 12 June tugenda ajikazibwe kapo sebo avuga concert emitwalo 2.5 ne meza $2 kwa ku 0704 31 2271 oba 0754 64 1875 obenga reservinga emeza yo mpola a front page in Namasuba. I think at 20th June Friends of Nalongo with our night Jamaica has strength. Atuta fena mikwano gye bamwagala Premium League okuyingira no bwerere nagala okulizavinga emeza si ya bei nnyo kwa ku 0751 66 17 26 oba 0706 44 0777 tugetwagire Nalongo Lewis mpola kujja botamba tera kwesa Airtel Money ku star 8579 Airtel Pay jobo kwesa owangule ebirabo wangula school fees tubiganyemu kwota swa restaurant emmere byonna tukola kya kuwangula fees okuwangula fees kwesa Airtel Merchant Pay niga star 185 star 9 chakuwanga ati munange owangulira fees wachi nange nga njagala soma ebyobukulu bampa fees so wangulira njagala soma ne kusoma which course would you want to do njagala soma onza soma kati course chezo I'm really thinking about it, but I have some options. Fashion. So, bula likaba mchienda. Beauty, cosmetics. Cosmology. Cosmetology. Fashion. That's good. Yeah. Kati, okay. Now, this is the biggest part. Tuvuddeyo. Now it's time to move on. Yeah. How did you start that journey? Social media enoba kuweereza bingi sobola I can't even summarize. Ejuke byakuyambako now on starting on your healing process. Watandika kya healing process. Healing process ere okutandika you have to distance yourself from such people who take away your peace. And when you decide to distance yourself, make sure don't go to places where those people are going. Kubanga ero ojja basangayo abali ku social media soko ogiwemu break oba si kyogendayo olaba videos wepostingayo naye tokibeerako nnyo. Yes, gemazima. If you want to heal, nadala fabali mu social media, like fabali mu limelight. If you want to heal, social media soko jiwemu break. If you want to heal, soko jesonyiwe n'abantu abaletera obulamu bwo okubeera depressed. Bewale. Wamanya nti gundi agenda wanatulo tuli kisasi kuli shi resort. Yes, wamanya nti gundi ali ku shi resort. Tojjawo.
Gemazima. Bw'omanya nti waali. Omanya nti waali. For your mental sanity and health. Okujjako nga bakusasudde. You're going to do, like, specifically, you're going to work. Nga kikukakatako. Kasente ko oluusi okeetaaga bambi. Bakuveeremu. This is still you. That's me. Americano. Oh, no, Hazel. Yeah. Of course, tattoo on Jiraba. Oh, you're Hazel. Hazel, this is you. That is me. Look at me. Nyategereza. Nga otegereza na kino ekifaananyi. Tattoo on Jiraba. Nze abantu bangamba nga Hazel you're different. Nga neebuuza, how different am I? Shalom ngenda kuleetera ebifaananyi byange ne videos I change. Kati nze ndabika nafuna answer. I look different. Depending on under which circumstances are prevailing. I look different. Era kati leka nkulage ku wano ku bifaananyi byange. Nga tebiri mu filter tebiri ki. But I look different always. Wadanka omulumu awo mutabiro n'okaaba ng'oli ennaku ekutta like you effort for years you are putting everything. Buchanga bitukawo byonna buli kimu n'akakaabako emirundi 3. Ate nga si gyonna nti gyebyo. Olwasookera ddala ebyo ebintu byonna naye byali byakatuukawo. My mom got sick ne bangamba ali mu ddwaliro. Ne mpulira nga nfa ne nkaaba ne ntandika okulabya ddala nga ng'oyo omuntu ayagala kutta maama wange. Oh, was it because of the abuses? They were. Of course, she didn't say so, but me, I suspected so. Mama yagenda mu depression. No, sina kale yarala. Naye nze nganze. Naloza mnengamba bino birayika mami wange biri omuleetera okukola kyo. Okulwala. Era oyo omuntu ekiseera ekyo nali simanyi kye nnyinza mukola. Because nayindabira ddala nga byonna yali obireeta my mom to be in hospital. I cried so much. Then, the next time I cried, waisewe miezi jiringa kati esatu. I cried for something else, not about those things. Byange. Then the last time I cried was yesterday, but one. Bintu byange YouTube byange bichi music wange, and that is the last time for me to cry. Those were my last years. Yes, those were my last years. Kwa kati YouTube naguddewo empya. Music ngenda yimba mpya. My mental health right now is okay. My body is looking good. You're looking fine. Yeah. Kati in your healing process, didn't you say, okay, let me go to drugs, nkwesa kubiragala kwa wasinga kitusukako. Kanga lambo asina wangu de Premier League ni no bulumi. Nagenza ku counseling. Counseling kati kankubulira yo sagenda wa therapist, but Shalom, now you can be my therapist. So better no nawe nefunayo a word with you. No mpayo ka advice. Like you can be my therapist. Anyone can be my therapist. But na social media, they're my therapist. My fans. But when you kula comment section. Auntie. Byote byagala kumanya. Auntie ulira. Kati yo comment section eyo jetusangire zo negative comments. Ate kati yo never therapist say je bali. Yorina akweza kamera. Hezo don't give up. Abalala baja mugundi inbox hezo like banje nange mwenyini I'm my own therapist. Yeah. Olwe bitakanga. So tagama you don't use to drugs muenge bichimu. Nedda. Wafuna ngotulo. Anangati black. Anti kati disappointment yeruma blood. Anti kati nsonga lwaki ndaba nti ngezemu. It is because kati nafuna kutulo. Webaka. Kati nebaka. Njane nenda movie yange nebaka. Like my life is low key, no pressure. Era nalabya bagamba hey zero tukyamulaba ku for you like kwalo yakoze video ngagamba mbuno wani mboli mbu yaina amanyi gange like kasita muvako mbujoro kuba twabadde Shalom, I've not been posting myself so much. Why? I've been taking a break from social that is why msobodde okundabako nga nkola ntya nga ndabika bulungi. Mwangamba nga ninga olubwa nembwa tendya. Mbakufumanga amagumba. Ngabantu abo babi kati bagamba mbwogezze nnyo. Kati nze kati ndabika bulungi.
because it starts with my mental health. Me, I'm okay mentally. Era kyonna bino byabaddewo, you guys should not take that as a big deal. Nabagapulidde ensonga lwaki byabaddewo era ne wano mbibagambye. But kyekyo buli kimu kiri very okay. Shalom, osobola okukeera ku makya no feeling some type of way. Naye tekitegeeza nti kati mbusiri okay. Kali just minutes. Oba omuntu n'akunyiza n'akukyakanya n'akuggyako. Okitegeere? Kati byonna byabaddewo naye ate nakitadde nga nti YouTube kyabaddewo because of busungu. Okitegeera busungu bingi. Did you have friends around you when everything happened? You share with your friends? My mother, I talked to my mother. Ate Shalom obeera ne like ba narcissists. Narcissist ayagala akabeere nga yekka yakulina. They want to own you. Akuggyako ne family yo. Gwe oyinza okwefuula mbu oyagala nnyo mama wo ne taata wo. Naye tojja kumanya gy'ogenda kulekerera. Like oba tokyamuwa bulungi budde. This person is like banantu babeera manipulative, ba brainwashinga. So bingi. Narcissist abeera nammwe mwenna muli 10. Agenda oli akogereko. Oli gundi yagambye wati. Like abeera ayagala mwenna buli omu alabe nti ye yekka ye mulungi. Mwenna bogereko naye nga wadde eri adda. Ate wabeera naawe ayagala kulaga nti ye bakitaata divide and rule. Kubafugira. Divide and rule. Temulina kwatagana. Muyinza omugwamu. Muyinza omukuba akabazi mu bulago. Anti aba yemanya empisa z'envundu. Kati gwe mbyogerezo, you cannot date a man ng'alina emikwano. Tokyagala mikwano mu relationship. No, anyone has to have friends. Naye balina okubeera eri. Bajje kale tubeereko, let's have a good time, bajje bakulabeko because they are your friends. Ate nze mbeera mu relationship n'emikwano gyange tebajja waka. Like, that is me. What relationship? Like, tweta mukwano gwo bwalambujje butijjira ku musajjawo. That's good. Never. Era chovala abana social media at some point they were on my side. They were like no embeera nze ate hezuta nze Shalom ebyo nedda. Kuja era mikwano gyange obudde bwange babufuna nnyo nga siri mu relationship. That's why they also feel jealousy sometimes. Nga walabira ddala because tuzabera mu relationship weewaayo lumu you dive in itona kwerekerayo. It's so kinds in my life. Relationship generally teyali nyangu yali ya nali kufaya okola olina okola emirimu nti omusajja ayagala omulabirire ayagala to be a man omusajja laata olina omumufumbira kazi wafumbanga nezino enjala z'ennungi ayinawo banne waka bakyali be bataano basula mu nnyumba emu musula awo mwena mubeera twayogerako naye ani okala omuntu ngoyo goba ofunye nga njani mugamba you know what I'm in love with you. Not your friends. If you want your friends, let them mumetinge ku leshirizoti ku Kevin na ku Yaya ne wanyo akasagala mikwano jo. Did you raise that complaint? Kati kankubulire. Ekyo buli musajja ali eyo temwesiriwaze. Mukazi wo takwagala mu nyumba emu ni bachalibo obo bagala nnyo bapangisirize walala. Anti munaye gwe yaganya okuya ne bachalibo anti munaye gwe ina nnyo sente zirabirira abantu. Gwayina nnyo omutima omulungi ku nsi kuno. Tekamu emitwalo 2 obimba gye buli single room. Mitwalo 2 you can get a single room. Nekabira nga sikanene nnyo because n'omuntu goli okuziwa ejabiri tajina that's why ali awo. Kati musasulire ate no somo. Bataano. Bapangisirize yawo ka room mitwalo 4 oba mitwalo 5 mba mwetaga nga 2 bedroom oba mitwalo 6. Babere umna anti go bagala nnyo. Kaga bali bayamba management musical promotion. Teri agana muntu oba musajja. Kubana mikwano je. No, let them come once in a while and go. Tugambe ku weekend kula mpira ngogwo. And not every weekend, my dear. Eh? It has to be once in a while. Like ngamwe. This is okujja kongo yo muntu. Nga ye
talifuna mukazi nga kubanga ne gwalina abajja kola ki oba si kyo nga yaba tugamba nti kati bakyali bange bempasizza kubanga mulimu abasajja bwe batuddi oba genda ye bakyali abagala babo ate obimanyi. I don't want to say too much. Naye it is not nice. Si birungi ate ebyo omuntu abikola basi musajja enough. You ain't a man enough. You don't empower your wife. You're not a man enough. Honestly. In your next relationship, bichi otagala kuddamu kusanga bwa byane nembalance nga mutajja nga tinachina when you were wow. Nze Shalom nchimanyi I will continue to meet narcissists because what? Yeah, not everyone. But no. Abantu babera mukera osobola abasajja ate abasajja bonga boba narcissists. Nafa abakazi tuli ba narcissists in some like or the other. But abasajja bakisusa. Ate ogwa ku musajja nga yalina gubana mutima mubi akuchali. Kubanga ndowooza olabye characters za narcissists tekuli nnungi. Zonna zibeerawo kunyigiriza ono omulala. Ono partner omulala. And they play the victim. Yes. Playing the victim, no? Mubeeramu kali eri nti omusajja wayagala omuwa ekitiibwa era ekyo ojja kukitegera kati kyakugambye njera mubeera mubiri eryo nti ajja kugamba wolooza saavaayo ne mwetonderako nga sirina nakyenkoze anti abyagala nnyo ebyokugenda ku midiyo balage nti omwagala nnyo. Nakikolako nga nkyali naye nengenda ku midiyo ne mwetondera oyo nga sirina kyenkoze. N'asanyuka nnyo nenkiraba nga kimuwadde essanyu. Oba you are not loved as a child. Bakwagala akanga oli muto. Why? Nze omwana wange kati ba sister bange, I have sisters. We do love them. Yes. You can't tell me you're in a toxic relationship simply because like why? Tukwagala They love kuvayo. me so much. Vayo. Kati leka nkubuulire banjagala naye kyekyenkugambye nti nno obeera n'omuntu ate obimanyi ng'oggyeko n'ekya love. Kati nze leka nkubuulire bangi ate bino bye bibeerawo everywhere. Abantu bangi bali mu relationships singa bazadde baabwe tebazaagala. They don't bite, they don't support it. Relatives babona nga naye nga munaye gw'osazeewo. Lwanze kwesiva. Ng'omuntu because ye boyfriend or ye girlfriend or ate omwagala. Ate like biba bingi nnyo. Ate mu abakazi mwezira musajja abakwata bulungi mu nsonga z'omusenge ne muwunga. Tekiri ku kyekyo by the way. Singa kye mutugamba. You guys don't understand that guy. Nedda kuba bakazi bangi baleeyo bali in relationships but they rarely even make out. So to lose and sex is the issue here. Nze kati leka nkule Shalom nsobola okubeerawo without those things honestly. Kati ogenda okula. Ngate ndi very okay. Ate mbeerawo. Kati ogenda okula. Awo ogenda okula. Bwanga osobola okukungula ennaku 3 n'omala omwezi. 3? No, we're talking about 30 days. Miezi na miezi. Ate nobeera okay. Ndi okay. Maybe kasita obeera busy ng'okola. Sikola. Ndi waka kati saa eno okujjawo nga nfunyeyo ka gig. Nengendo bakatuga mengi nfunye ka gig ngenze kuyimba kubanga ngenze wale eri ko influencing weeks what bizigo ba kintu kyonna. Naenze mbe my life is my nebera kwa okusimu neneba muno wachi Netflix nenzira ku movies nembera very okay sina na boyfriend nzi tonafuna. I'm very okay banji bankwana bankwana ne ojja kuba abasajja abagagga nga bali bakwagala ebyaddala bagala kutwala Dubai Bahamas omuleko. Ngenda ntandika kati like ngenda tandika kale sina batandika ngenda tandika obbawo obudde. I'll try because banja abafere agafere galaavu agagala okusanga oli vulnerable gakusumbuwe. Thank you because you're vulnerable. No, take your time. Yes. I'm team you. Look it. I'm team you. Yeah. Buloma bagenda kwebaka naawe Shalom. Everyone is going to sleep with you. Hanafuna kwa bino ibatu bya ngoli mu music wo. Mpaako.
kati anti kyova olaba nti music wange tolabawo pressure sana because abantu abasinga obungi they want to sleep with you, they want to they behave like they want to help you and then they will sleep with you. They want to show people that you love them. Omuntu agenda kugamba hezo jangu nina olimba alukuwe wamala oddukuwa atandika okulimba bakyalibe nti mweyagala. Okitegeera byebiri mu ndongo bangi babikola bana ebinyiiza akajango lye mukana akayimba hezo ngambirawo no, there is nothing between me and you honestly because nsooka kale nenkireka naye omuntu ayinza okukubira amasimu ekiro kiramba ekera nakubira amasimu olunaku lulamba. I don't want that. Kusagala ebyo tokyayoya binyiiza binyiiza era nze binyiiza by the way kwasita otandika ebyo nga nkublockinga kasita otandika kale okumalako emirembe kunkubira buli kaseera. kanya presenter ba TikTok abagala hezo nyakola challenge njagala ojondabeeko tukole challenge bakola otya sigamba nsagala balaba naye maybe sometime I will. But that's not just my life tambula. Beberera wakango oli awo oli ku munno wakiwerabira. Yeah. Nate wembasanga when I find people tubera very okay, tunyumya, we play, netukwata challenges, nesiva waka specifically to tambula mu bantu. Ngenda just ngoba ngenda kola nviri zange oba nga ngenda kola kyekirala ngenda mu studio oba nga ngenda ku video shoot. Katana management empya. Sirina. Wow. Muko tonyo management yawo wali muyimbi yagambye naye weremerera. Bana Shalom. Yekenyini. Nzaja kujja olaba Shalom. Shalom music. Buli kimu kijja kujja. Buli kimu time yakyo webetu sekijja kujja. I just don't have to do things on pressure. Everything will come. Watawakala. I just have to continue working hard. Ntisigaleeko nga nekivaako. Naye ate nze okubeera nga siri ku pressure guys. Temulowooza nti mba nkivuddeko. Mbo okuba tutaddeeko nnyo maanyi baga aizo kati byamusukkako yagwa. Whatever, anyone can say whatever they want. I don't katira kankubulire Shalom. Wenjagala okubeera mu maaso gamwe all the time. I know like obimanyi. I can be desperate to that extent. Nature says I have to be desperate and do stupid things. That's why ojja kubeera n'omuntu mutrendinga all the time naye nga bya kisiro byerere nga tewali nnyonnyo kya like nga mutrendinga mu bya kisiro. Okitegeera. Kati let me be me. Let me be me. So obeere gwe. I would rather not trend as long as me nze ndi okay. Wenjagala okutrendinga nsobola okukola kyonna to trend. Ate buntu butono nnyo. Okitegeera. But that's not the issue. Because what will you get? Nadala mbintu byekisiru. And are you going to keep on being like that? Up to when? Because you want why? Ogakikola pakadde. Nze kyovala saino ne wemba bafuna management oba kube omuntu ankwatirako. Sagala bintu byaku nze Shalom, let me tell you the truth, I don't do stunts. Naye ebintu kaka abantu babeera balowooza stunt. Agaisawo music yali kati mukola ekintu wekiba kyakutuukawo bituukawo. No trending aweka. You don't have to put in much effort. Like you don't even have to. Wekiba kyakujja kijja kujera olabira ogambe I'm trying like nga nawe obadde tokisuubira. Naye si byakubeeraawo kati nkole ntya. Kati bwe obulamu obuleetera abantu okubeera nga their life is not happy. Nga bali miserable because bagala nnyo okukakasa. Okitegeera. Because oyagala nnyo okukakasa. oyagala provinga. You want to prove a point. No. That's not me. Ekyo wakimala tekiridda wakivaako. Oba mbuze temumanyi. Bakumanyi Hezo. Mumanyi Jendi, I'm very okay. I'm not doing things on pressure because ebintu bya pressure bibana bya kisirusiru. Wala balulere Shalom interview gye twakola nze nawe ne tukola ebintu by'ekisiru. Ojjukira? Byali bya kisiru. Otojjukira bye twakola? Mwali mulaavu.
You know, being in love equals being stupid. Being with a narcissist kati osukawo oba ofuuse eki. Mwakati bo wabala abali eyo busembayo, young girls were looking for love. girls What should there. they avoid? Don't lose hope. Don't mwejemu eno mentality yokulowooza nti you can't live without someone. Ekyo bakikomye. Ekyo mukikomye, you can live better without that someone you think you can't live without. You can even live better and better and better. And actually that is it. Omuntu ali okustressinga akolaba oti shu. Omuntu oyo wabeera nga ali willing okukyuka. Continue giving that person chances until you're done. Until you can't do it anymore. Until you can't be with that person anymore. Continue forgiving until you say naye kati. Until nawe ng'ogambye nti ekimala. Ankite. Sabagala bad girl Hezo genda kuyituteka mu Hezo official. Yeah, eri official. Hezo official, my YouTube everywhere. Hezo official. Ne ku TikTok Buli wamu. Hezo official. Hezo official. Kikana Osana agenda computer. mugundi. Onviri. Jiriza Mama Glow. Basana okuita mukubira akalanga. Mami Glow banaye, Mami Glow yaguddewo salon mwagirabye. Teri atakitegedde nti Mami Glow yakoze eki. Yaguddewo salon e Bunga Gaba Road. Ekizimbe bakiyita Ivory Mall. First floor, shop number F20. Mugende muguleko wigs atunda apangisa ate n'okuinstallinga ba installinga ndowooza olaba. Atunda ebizigo ebyerisa n'ebiri nakyo ate nga yatunda weight gain products. Ennungi yange eziza lino ebbina lyolaba. Mama Glow. Glow City Saloon. Glow City Saloon. Akozeko bulungi nnyo. Mpola. We appreciate you and we are proud of you. Congratulations. Byebyo wagira team ki? Mu mipiira? Arsenal. Naye. Wali atagira Arsenal kati. Kyobala banyirira. Bunya budda buli omu Arsenal. Kyobala banyirira. Na oli Arsenal? Mukwano. Arsenal fetuliko. You should join us. Something I cannot even think of. Tola ambu. Nenjwesa ne siswa kuloza mbulamu bwange. Stop living in denial. Kera kuwagira Arsenal. Siswala kikola ekyo. Era nsaba Allah lwe nkikola antwale. Nedda mkwano. Omusayi gwange gwonna. Tongamba. Arsenal. Manchester United. Man U team esinga mu nsi yonna ekyo mukimanyi. Ne Man U inaban. Anyway, I'm sorry. Mwabali yabagala Man U nange mbagala I love you but nze Man U sijagala because teyagala team yange kati nange njiwalana. Batuwalana. Teyagala Arsenal. So, you're very happy mwangu the Premier League? Twangu de. Wamma temwali okujja kushawo mu services. Abaye bafuluta tulinawo ka Ansino alinyako ekalingo olina omwana afuluta addayo ku ssomero kuba ku 0705 271973. Mubeere bulungi mweraba.